wabula ekivulo kya palaso we kinatuukira n'ekya alien skin ng'Abannayuganda besse bonna nga beetemyetemye anti olutalo lukyagenda mu maaso lwe twabadde tumanyi nti nno kati nno munnange lusewa olutalo lukyagenda mu maaso anti bafans abawagira palaso ne bafans abawagira alien skin tebannaba kubanga bazikiza olutalo lukyagenda mu maaso era nga wetwogerera bangi nnyo balozezzaako ku bukambwe bwa ttiimu alien skin nga nange mwendi nze ndi ttiimu alien skin nze nabagamba mbeera ku sayidi y'abantu abali loko ku sayidi y'abantu abali wansi mbeera ku sayidi y'abantu eva kubanga munnange abantu tubeetaaga gwe woova eri ne weetwala nti oli wa waggulu nnyo munnange tugenda kukukyawa oleeta mu bukyayi mu bantu anti waneeno ne tv presenter waffe ow'amaanyi ow'akabi ennyo Phoebe 971 naye yalugenze ate munange yalutonze baana bamuyisizaamu eggaali abaana bamuvumye okufaako obufi ebigambo bye batamuvumye nga tebinnaba kubeera ku planet earth naye nga kyekimuvumya lwansonga yakutyobola alien skin n'agamba oyo alien skin tayagaliza yepankatya ku palaso erawo bino abantu ne bamugamba ekikwogeza ebyo palaso yakulya ffe tubimanyi munnange nze sigenda bikkaatiriza kubanga era munnange saaliyo lwaki mbikkaatiriza wabula ng'ate ngenda kubanga mbatuusaako ebyo ebitono bye nnina wabula ng'ate n'akatambi ka palaso tukayina mumwe n'ababadde bamuvuma oleega ebibalabe oyina embalabe era wakula bubi era oli mubi avuddeyo n'abakakasa n'abagamba nti ye mu mbalabe ze mu bubi bwe abakazi bwe mwagalira bamuwaana okufa mu bibalabe ebyo abakazi kwe bakwata ne baweeweeta ku mbalabe abanyize ne banyiga oba muntegire omwana palaso ayina effujjo tugendagendako mu katambi ka palaso okusooka ate era tumale tubatwaleko mu abo abali mu kweyisaamu eggaali yenze Shila Zitaagudde ekumirako subscribinga kwata ku notification bell ate era commentinga tugendeko mu katambi ka palaso embalabe zange nga Katonda yampa bingi yampa embalabe nampa ekitone nampa abaana abalungi nampa kasente nampa emikwano kati gwe oba ekyo kyokka kyolabye munnange ate kyewunyisa abakazi tebaziraba balaba nze Allah bazaagala banga you are cute nengamba really yes are you sure yes nengana eno nga banvuma bangamba nanga those are beauty spots abakazi bangamba zino beauty spots palaso ndowooza amaze obbakakasa ebyo bye mumuvuma nti alina embalabe ku ye tebikola mawulire abagambye mu mbalabe ze abakazi mwe bamwagalira era ne bamuwala ne bamugamba banange dadde ng'oli mulungi banange dadde ng'olina akasuso ka bebe wulira wekaweweera ebibalabe bino byenjagala ne bakombako ku bibalabe ababinyize ne babinyiga era n'abategeeza ye mu bubi bwe omwo mwafunira eddembe abantu ne bayaayaana naddala abakazi ne bayaayaana nga tebamulaba nti oba mubi waliwo ebintu ebimu ebisesa munansonyiwa naye omwana palaso eri mayanja famire Katonda yagikola nange simanyi nakumanya naye nga ye palaso wizard byebyo ebigambo ebimuvuddemu abalaga nti for him is not bothered kwebyo byonna byemumwogerako tayagala kumanya era tebimuluma era nga ye musanyufu nnyo n'abagamba mmwe mwena abamuvuma yemmwe bafanyizi b'ennamba emu mmwe musinga okumwagala ate era mmwe mugenda osookayo mu kivulu kye nga bwe muwaga palaso yoyo palaso omwana waffe palaso gwosinga palaso omulungi era n'abategeeza nti ye Katonda yamuwunda n'amuwa obubi n'amuwa amayindo n'amuwa ebibalabe n'amuwa hayiti n'amuwa feemu n'amuwa n'essente gwe omulungi kaalaala yakuwaaki kuba ye byonna bye yamuwa bimufunisa bufunisa abifunamu naye ate gwe atabiyina ebyo gwoye naye palaso ndowooza mwena ababadde ku live ye akatambyako mukalabe era naako kembatereddeko kabadde paati kukali akatambika wabula nga ate mwana mulenzi alien skin tetugenda bajjukiza nti no alien skin ayinayo ekivulu naye ekivulu kineno bakitaddewo okulaga ani and of course for us but team alien skin tetuvuddeyo nnyo okulabisa wa gye tugwa n'emitima gyaffe nga tukimanyi nti oyo omulenzi atukolera nange yoyo serebu wange banange mwagala bitya banange mwagala ebisembayo n'ebisookebwako
banange alien skin zazzi bebe bububumme oyo naffe tumuyina guy ayina height guy ayina black ennungi guy ayogera bulungi ayina sense of humor bannange mugezi ayina dread ezinyirira kwegamba akola biri bye tusinga okwagala gwe fiya kadaama weewo wetugwa fiya kadaama nga tetunnakulaba omwana avimba n'amalayo avimba n'amalayo wali wonna alinga Bobi Wine kati gwe ongamba nti towagire alien skin ogenda kuwagira ani mpozi nga nawe olinda kuyisaamu ggaali kati batwaleko ku butambi obumu abayisizaamu eggaali n'okwewera engeri gye beeweramu nawe wetulaga naawe olabewo nawe olabewa wetulaga olabe alien skin yaani gwabadde tamumanyi ogenda kumumanya kati ogenda kuma obutambi ate era tukomewo gwe kati Kifibi olw'okuba wakulanga akadomola ko gwe kotandika olowooleza ddala nga akadomola olw'okuba olina obutabo buno bwe bayita matama buuku ko gwe kobutubikkulire mbu alien skin tayagaliza ku palaso ne alien skin ani tayagaliza okujjako nga naawe oli kisiru busiru oyagala kukolerako mawulire oyagala kutwasamira mbu olaga nti oyagala kuleeta opiniyoni mu bintu by'otalinaako mutwe na magulu oyina okusooka okutegeera nga tonayingira mu nsonga zino otherwise tujja kusabula katukube alien skin katukube palaso omuziki adde tumunyige ebibalabe osegedde tugenda sabula buli ayasaba alinnya mu kubo ly'ekimenke tewali ajja kutwasamira wano buli ajja apaapaala palaso yagenzeeko ewa pasita naye yasabudde musabule yawaanye buwaanyi yatandise kuwaana buwaanyi alien skin omwana oyo ayimba omuziki akuba omuziki gw'amaanyi obuyimba mbumanyi babundeetera wano ayina ebigambo palaso n'atandika okutunula nga akakolwa muno mwe yafaananira kirevajje tugenda kusabula buli omu temutwasamira. Eno video njagala mugitambuze etuuke ku Fibi. Njagala ulirize ebigambo bino tabinyooma. Okitegeera. Fibi oli tikitoka munnaffe. Alien skin bamuzala enti naye ayimbira ffe ba tiktok olina okusaidinga naye. Kale yes tetuganye twekyagadde ekyo. Toli tiktoka ne alien skin. Oli TV presenter. Kati Fibi oli muyimbi upcoming era nga alien skin era stilo ekyo kibagatta. Ekintu ekyatuuka ku alien skin kisobola okutuukako. Bwe kinakutuukako foloza tunasaidinga naawe beerawo ekyo ekibuuzo ekyeddemu fumitiriza nnyo before kukyeddamu ogenze n'ogamba tetusonyiwa Fibi nti tusoma eddiini za njawulo zonna zitusomesa osonyiwa Fibi oyo omusajja yali wakkubwa naye yasonyiyibwa Abitex kwe kujja ne suggestion n'agamba tikatuteekeyo eŋŋoma ku Freedom City wadde nga naye alinayo eŋŋoma ku ki erugogo naye kyatekesayo eŋŋoma kwagalira kumukolako revenge kwe kwalinga okusonyiwa kwe twayita kuba bagamba mwena muli bayimbi siraba lwaki temwekuba eŋŋoma waliwo ne yali asuggestinga tubakolere ringi bekube eŋŋumi okitegeera eno tulanga ate omu ayinza okuba yesboxa omulala talinaamu kwe kusalawo ne babategekera ki ono bamutegekere Freedom City ate nakafo katono lugogo beetuuza Freedom City si beetuuza kati temutya nnyo kati oli wano oyogera by'otalinaako mutwe n'amagulu Fibi ebintu bino bwe baba bimma amazzi ne bisiriira bireke bisiriirire ddala naye bw'otandika okuvaayo ng'oyogera ebintu ebitakwatagana weefuula mulungi omu Fibi singa ezo empi bazikuba gwe singa oyogera by'oyogera kati oyo omusajja yali wakkubwa naye yasonyiyibwa so Fibi kakkana ate wekkakkanyi nywa ku mazzi obeeko w'otuula osirike otherwise oyingira entalo zotasobola kumanya gye zigenda kukuggusa oli muyimbi ate era upcoming nga alien skin ekintu kye tukola right no tulwalira dembe lyamwe ba upcoming nze sijja kuyimba singa nali wakuyimba singa nabitandika but I'm not interested so goba wasalawo oyingire gundi yemwe kati Fibi njagala kuya ekintu kimu singa alien skin yakuba palase ngumi singa kali akakiko kabwakatulako nakavaayo ng'omusango kagumusalira naye palaso yakuba alien skin empi waliyo balabyeko nga bavaayo kino tukikola kulwanirira mmwe ba upcoming Fibi enkyo ojja kukubwa empi tebajja kuvaayo kukuwolereza naye singa tukikola kati ne bamanya nti ne upcoming muyimbi era amatalinga mu music industry bwe bali kukuba empi balivaayo ne basaidinga naawe naye bw'ogaana okikolako kati n'okimma amazzi weefula reasoning ennyo mbusimayo ebivumo tebitta bajja kukuvuma ojja kufa nze nkubuulira kakkana Fibi kakkana ddayo okole exercise naye bino by'oyingirira tugenda bisobola nzize mu peace nga lwaso pulo kyaliwo ate nga naawe ekyo okimanyi
ne next time bw'otandika okwogera ebyo ebyekisirumando ojja kusabulwa. Nze nkubuulira ffe tuli baana ba ghetto twakowakowadde okutuyisaamu amaaso. I sign out and I came in peace. Togamba nti nzize temugenda kutumanyiranga mbunze ndi famire ya gundi mwe mututere emmere ku sowani. Bantu bameka wana abakafa betulaba nti Mayanja famire yeyaguze kofini neziika omufu. Tutandika batendereza nti Mayanja famire mweyogera tetuddamu kubanga etuyamba mu kino. Ebyo byammwe nga mmwe ne famire yammwe temuddamu bireta wano mu music, temuddamu bireta ku media. Naffe tuyina famire gye tuva. Okiwulidde? From zero to hero, from ghetto to mulangira. Mugenda kiwulira bulijjo mukyanga munyomerera abantu. Munyomerera nnyo naddala mu abayimbi ab'e Uganda abafuna dda. Temwagala kuvaako. Nze kyemmanyi ku muyimbi tayagala kuvaako yabeera ayagala kikube mwaka ku mwaka n'atamanya nti abaana bajja ate nga bookya. Kyekirine ku tiktok kuno twasangako bidonasi yanga byegulumiza. Nze ku tiktok bwenjogera nze kwini waayo bwenjogera tewabadda n'atamanya nti ne bajjasi gye bali ate bajja basinzidde nga bapimye ate batunuulira weakness zammwe nti mwe mwali muwemula nze ngenda kujja siwemula omwana n'akuyitamu ng'entunuka bw'ati nagguka. Temugenda tumanyira mwagala mukube hiti ku hiti kyokka mukuba abayimbi abate ekikono. Temwagala bayimbi bato baveeyo. Ze empisa ezo embi ze muyina. Naye omwana yabalaze nti yava mu ghetto tannatuuka gy'alaga naye ayina ne bakutte ku mukono basika baleeta. N'abo baleese baleeta abalala. Naye mmwe oyimbira emyaka 10 nga bakubuuza ni gwe waleeta nga tomulina. Otamaaso okangabala. Temugenda kutumanyira wano. Mutumazeeko emirembe maani oyimirira otya n'ogamba omuyimbi w'eggwanga nti oyo muyimbi w'aba tiktok ayimbira bakadaama. Kati tugenda kulaga amaanyi g'abakadaama. Okoze ensobi y'amaanyi nnyo okuba ng'ogenda okukola ekivulu n'oyogera ku linnya kadaama. Freedom City nga mwenda ate omuniga taba na nnyambala bano gye banaagendera eri banoonya amasuuti ag'okwambala mbusimanyi banoonya makooti. Genda nga bw'oli ogenze kunyumirwa kwambala. Temusuubira okulaba alien skin mbw'ayambadde engoye za bbeeyi simanyi akubye suuti simanyi akubye musonso. Si bye twagala music kubanga naffe abatali bayimbi okwambala tumanyi. Ebyabayimbi ensobi gye mukola ne mutegeka ebivulu n'onoonya engoye n'onoonya stage eya bbeeyi. Twaze kulaba stage twaze kuwulira stage ye y'ebbeeyi ebyo kamiliyoni bye yakola gu stage ne guyiikamu. Mbwe stage ya bbeeyi nnyo amataala gaaka nnyo. Bwe nno obutambi yeeyo ttiimu alien skin mwana wa kimenke yeeyo ttiimu. Kati gwe simanyi wawe olimu abawoza era bayaye be bamuwagira ekivulu kigenda kuba mu bayaye biki n'abayaye bantu. Kaakati Fibi waali mukazi wattu simanyi na kumanya kirabika amabina gamubugumye kirabika n'okussa takyasa mukazi wattu abaana bamuvumye. Kuli si kuvuma kusensebula bamugose bugosi abaana bamuvumye era nga bangi bamugambye otuswaziza tubadde tulowooza ogenda kubeera ku saidi y'abantu. Abantu baneeno be bakulaba be bakuwagira nnyabo. Ate n'ekirala nawe oli muyimbi wano ku tiktok ennyimba zo teziri international ffe tuzitunda nga bw'olaba we tutunda ez'abali bali bo batandikira ku mativi abantu okubalaba naye mmwe mutandikidde ku mikutu ne tubazimba. Ki ekikugaana okuwagira muyimbi muno wabula nga tuzzeeko mazima tutunule. Abantu abagamba nti alien skin tayagaliza palaso mutegeera mutya? Mutegeera mutya? Alien skin eyakajja emyezi 7 abeere nga tayagaliza palaso. Ennyimba palaso zaalina alubamu ennamba osobola ozigeraganya banayina ekuza omwana alien skin. Ye mwani yabagamba nti olw'okuba omuntu alivinga low life abeera mu bulamu obunaku talina kubeerako kake omunaku talina kubeerako nakake. Omunaku abeerako n'akake n'omunaku abeera n'abantu abamwagala. Ensonga lwaki Abannayuganda balaze nnyo solidarity ne Bobi Wine president omulamba n'atuuka okuvaayo lwa nsonga abantu abasinga balowooza okubeera ewantu ewabyo okulya emmere embi igwe tosaana mu society. Kumbe oba osaana just kuteekako luwawa omuntu n'akukuuta nodda munnomu ng'omuntu w'alina okubeera nga olaba Bobi Wine. So let the boy be. Ate mwena abawolereza bamayanja family, you people you don't know these guys. Bana balenzi bamanyi mubuze nga ffe abachakaze ababasinkana naha
abantu bange ababeera ekibuli mutera okulaba baserebu kubanga kibuli eriko universities nyingi nnyo ebyana ebiwala biri eyo kati baserebu bonna bajja ne beekwekeyo ekibuli nga bazze bironda kubo zi university ezakabi zonna ziri kibuli ebyana ebirungi clubs ezakabi zonna ziri kibuli baserebu bajja ne baparking emmotoka nga bazze kutwala ebyo biwala so abaserebu abasinga mubalaba embeera zaabwe muziraba eneeyisa zaabwe muziraba imwe ababeera ekawempe mulaba nnyo baserebu ababeera eseguku baserebu mubalaba naddala bunnamwayo abamisaki mubalaba baharuna mubiru mubalaba ababeera emakindi baserebu mubalaba nnyo temulaba mpisa zaabwe mayanja famire yeeyisa bubi nnyo naddala ng'erabye ku audience weraba abantu we bali baagala okuvimba abantu banotisinga nti webali ne batandika okukolera omwo ensobi naye ate nga kyetwetaaga mu ggwanga muneeno ffenna tulina kukwatira wamu okulaba nti ebintu bitereera kyovulaba music industry ya uganda ekyali wansi yagaana okukula lwaki bo bennyini abayimbi tebakula ate tebeeyagaliza gwe tulina Nigeria yatuleka tunula Kenya yatuleka mu music tunula Tanzania yatuleka mu music bana Uganda tuli wansi oyinza okukwata omuna Kenya nga tamanyi oluyimba lwa muna Uganda n'omu okuleka olwa Bobby Wine oba ontegeera so team Halienskin here we go imbagala nnyo see you tomorrow subscribing kwata ku notification bell